n'obusente obuyingana. Mwamulaba Dr. Twaha yeyita Dr. Musawo, simanyi oba musawo ebyaddala oba musawo muganda simanyi, naye njagala stay informed, kozesa department ye kuyambeko okuwa abantu abala ekitiibwa, most especially the person of Dr. Kagabo Twaha. Okitegeere nti bw'obanga oyina by'ologootana, please don't come, and most especially bwe kiba nga kizze profession yange, tojja kujja nga owuubawuuba obupale n'obuba obusigo obukwewanise mu mpale bw'osiba waggulu. Probably oyina weetaaga na penoscrotal drop, obwo obusigo bwo buli waggulu bw'otugga mu bupale obutakutuuka. Twetaaga kuyamba, you can reach out to us tubulongoose bukke wansi, tukuwe na advice bw'olina okwambala, oyambale nandaweyi ezikutuuka, oleke buteekako bizibu ate bw'onaafuna kansa wa testicles era ogambe nti regime ekusse. Please jangu tukuwe obuyambi. That is Dr. Kagabo Twaha. Toddamu sukisa kombonanga, toddamu kwogera ku linnyo lyange nga obologa. Mwe baatugamba mbu leave issues of generals to the generals, naye bano basajja bamataayi naye beeyuzaayuzizza. Bannange owulidde omugambo oguli awo, beeyogeredde ebigambo bannange ate mu bukkakkamu. Jjukira ono Honorable Joel Ssenyonyi yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament era nga ye spokesperson w'ekibiina kya NUP era nga ye mubaka omulonde ow'Enakawa East. Onfuna bulungi. Ate oli Dokita Kagabo yajja ne yeesimbawo ng'ali ku kkaadi ya NUP. We yamala okukozesa NUP oba ekibiina kya NUP n'ayitawo n'asala eddiiro ne yeesooga ekibiina ne yeesooga Muhoozi project era ng'essaawa ya kakati we twogerera wa PLU Patriotic League of Uganda n'agamba mbu odiyo ezo mwaziwulira ezaaliikinga, saagala kwogera bingi naye odiyo mwaziwulira ng'agamba nti yali anoonya kaadi. Era yo Dr. Kagabo ono kennyini yatuwuddisa n'akwata omudidi gwa nsimbi n'azzaayo mu paalamenti n'aguwa sipiika mu maaso ga kamera, ate n'amala n'adda eno n'agamba nti ako kenkoze kati mbakutte ku maaso, kati bajja kuba baneesiga 10 ku kiinaakyo. Kumbe munnange bwe yali abigamba ka audio ne kaliikinga, kati omukuswala okungi n'asalawo n'alangirira nti ye muno yali anoonya just kaadi emuyisaawo naye takola ki, n'asala eddiiro n'agenda wa n'agenda eri mu PLU mu Patriotic League of Uganda. Naye owulidde omugambo ogutokomoka, bano abasajja beeyuzaayuzizza. Nze naawe naye nga ffe tukyagenda mu maaso nga tuvuddeko ebyo munnange. Essaawa ya kakati etwogerera munnange taata Trump aliisa buti, anti olunaku olwaleero munnange yatambuddeko n'omukulembeze era nga kigambibwa nti taata Trump ono, njogera ku kapere nno, yali yagamba omukulembeze, njogera ku mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, yali alina ekirooto amutwaleko kwa auto naye afulumeko keggwanga. Munnange taata Trump yabadde ali awo ne bamukuba ka surprise, kasooke nkutwaleyo. President, mwana tokoleka kyamaanyi. Tola tugende. President wange omubwati. Kapero tugenda just kusabala kulya sente. Tugenda kusabala kulya sente. Tugende. One love biche busabala. One love biche. Katembuza. President. Ozina akantu ketugenda okukiramu. Oyagala kuwuga. Akali kamasondani. Bananga kiwedde walayi tekeka kitandikidde wano kitandikidde kuwanula Sawundi eyo mutera nnyo giwulira oyo ye kennyini taata Trump ye nannyini original w'esawundi eyo, tukitegeera. Kakati omukulembeze olumunonye bavudde awo ne bagenda straight ku Busaabala beach ne balya ekyennyanja. Era munnange bwe bamaze ekyennyanja
kansooke nkutwaleko munange nga tuli ku kyennyanja. Ngero kitegeera ekintu ekyo era munnange oluvudde ku Lusaabala Beach webita okulya ekyennyanja ne boolekera ku airport era essaawa ya kakati amawulire agaliwo galaga nti bagenze Dubai kulya ku bulamu. Bagamba nti nga tonafa teweevuma nsi era kyeva olaba bagamba nti obugagga bwe bulamu bwe bugagga nti ng'okyali bulamu ebirungi biri mu maaso ate bagamba nti zikusooka ne zitakuva mabega. Kakati ye essaawa ya kakati Tata Trump aliisa buti ekirooto kye nga bwe yali akyagala kituukiridde. Ye yaani Tata Trump agenza okuba nga ali obulamu ne pulezidenti. Mama Trump yasigaddeyo. Simanyi oba Tata Trump ajja muleeterako byanaabajjeeyo Dubai naye nga munnange ssanyu jjereere. Ndowooza omulaba engeri gy'abadde atudde ne pulezidenti yenna n'amalayo. Genda onyumirwe munnange ebyensi byakufa kuleka naye nga ge masanyu agali awo era essanyu lingi nnyo 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 bambi eriganye omwami ono. Katubagaliza ebirungi byereere ensi yeetaaga bwetyo. Kagenda anyumirwe ebisigadde ndowooza ajja kuba tunyumizaako ng'akomyewo. Kankuzeeko emabega nga Kapere asaba principal oba president Bobi Wine okuba nga at least naye alinnyeko ku nnyonyi akatandika kano. Ayongere Saala. Amina. Nze yongera okusabira. Sanyusa okulaba mwana waffe. Sanyuse nnyo banamusizeeko. I love you so much my president. Amina. I love you so much my president. Nebubi kigambo kyange kiteeke mu mutwe. Nange nfunire chance. Nyonyi. Selector David kati ngenda kukwasa oyo Selector David. Oyo. Enyonyi girina. Enyonyi ya Kapere yekwajimira. President ayogenda ebittibwamu. Enyonyi girina. Gaweefana ninga omukubi emiggo. Bagenda ku mazzi. Yes, bambi olunaku olwaleero ekirooto ekyo kituukiridde era ng'asazeewo gamba nti leka omwami ono kimukolere ate munnange surprise omuntu wagikubako ng'ennyuma naye abantu ababitunuddemu ne batandika okuba nga banalizinga ensonga eno era omwami ono bw'ati bw'ayogedde. Kati Kapere yategeera nti amaanyi g'abantu tegalimwa yali asobola okugenda ewa Muhoozi naye Kapere nawe mulaba ng'omuntu ataayiga obanga si mubugumyeko nti yasoma nnyo yasobola okutegeera nti mulimu pataniza aba celebrities nga bo obanga ye abazi bafuna essente za musibira mu bbwa oba essente ziriko amasinnamu naye babbiwedde bitya. Kapere yonsubire nga wamututte ewassale ku ndabika ya Kapere bani badde bamuwa ne miliyoni 10 naye yakola bw'ati yagamba nandyetaaze okubeera nga nfunamu bujjigi bwange buno obwa komedi naye saagala bansonga mu lukongolo bankobe bucupa nga bati amali bakomediani banne kuba bagende wa Museveni bwe wajja ku stage bucupa. Kapere n'abala n'agamba ani muntu w'abantu ye yajja okwogera ku NUP headquarters ng'akyogera ng'asaaga naye nga yalogera ekizitu kyali ayagala nnyo ku mutima nti njagala kulinnya ku nnyonyi ng'ategedde nti mulimu generations ezirinnye ku nnyonyi. Ashibaga Kato yankubira ku ssimu edda nga tukyali mu bya blogging n'agamba ayagala kulinnya ku nnyonyi mukisinga 5 n'akyactivate n'akigamba Bobi Wine n'akimwanjulira. Bobi Wine yakwata Ashibaga Kato n'amutwala South Africa mwenna mwalaba ennyonyi ya Ashibaga Kato yasooka ng'ava Masaka. Bobi Wine yamuwa gundi eyo platform n'amuwa tiketi n'amutwala South Africa ng'ali naye. This is how much Bobi Wine nze mugobera ye muntu bw'akuzuula nti oli waddala akuyamba bw'obeera toli transparent yeesikamu. Kati Kapere mwabagamba muna ekyo kintu kyangu nnyo oba kya bulijjo genda e Dubai. Omuntu yenna agamba nti Bobi Wine yandibadde amuwaamu ssente nze ndi musajja mu Katuliki batugamba mu kkanisa nti bw'oba ogenda okwejjusa tewejjusa bibi by'osuubira kukola wejjusa bibi by'okoze.
Kiringa omuntu ayagga oba yeetaaga obuyambi ayogera kye yeetaaga okubeera ng'ayagala yambibwa. Bw'ojja okwejjusa oyogera bibi by'okoze. Omuntu ng'abundabunda ayogera ky'ayagala. Ekyali kapere ku bwongo okulinnya ku nnyonyi. And today's dream has turned into a reality thanks to Bobi Wine. Ghetto youth yenna Bobi Wine ndakikola kweraga. This is not the political. Alina kyagezaako okuteeka ekifaananyi kibasiiga. Amalira ndizawo Bobi Wine is preaching to the youths. Abali mu underground, abali mu ghetto youth. Nti gwe kyokiraba ng'omuntu anoonya hype ku social media si bwe kiri. Ekyo alina okukulaga nti buli kimu kisoboka. Ono wawanjagira mu kamera nti njala kulinnya nnyonyi. Nze we nkifinansinga. Kitegeeza nti gwe naawe ali eyo wansi bw'olikyusa mu ssaako yo oba n'okyusa mu mbeera zo mu nfumitiriza gy'okunoonyaamu ssente and you don't stop dreaming. Osobola okukola kino. Kino kibadde kya myezi 2 naye agirinnya ennyonyi. Agezaako okulaga buli muntu teri kirooto kinene nga ye kennyini ye patani gye tulabirako. Nti ebbanga edda ali anwanjaga asiba nviiri akubalaga n'agenda kukusali okubeera nti no presidential candidate ate yarondebwa abantu millions and millions of money nga yarondebwa n'abasajja bannaddiini basajja bataata bammwe abakulu ng'ebiseera ebyo bandibadde bamuyitako bandibagambye oyo muyaaye kitaawo bannyoko yalonda Bobi Wine ng'ategedde Bobi Wine ennono z'ayimiriddeko nti Bobi Wine ye kennyini kirooto agezaako okukwata ku bantu abalala balage nti no ebirooto bisoboka. So baganda bange mwenna abaze mu Russia ku peji yange musibanya alibadde amuwaamu ssente no. Ono yagenda mu kanisa n'agamba priest ye Bobi Wine nti nayenda oba nina ebibi byange bye bino ne bino. Priest n'amubuuza bibi ki byagala okwejjusa Mukama akusonyiwe. Kapere n'abyogera nti njala kulinnya nnyonyi. Today priest ayambi Kapere okulaba nga Kapere alinnya ennyonyi. Kati nze twagamba muze nkyasobola okuddawo ne ngamba mbu nkyasobola okukiza mu bannaddiini nga Bobi Wine waali. Kuba Bobi Wine wabanga ekiso ky'omuntu asobola kifuula into reality ate wakize ngenda mba n'abasumba abatuku ba Bochi. I have to stick to this man. Baganda bange teri kirooto kinene. Sigambye nti mwenna muddukira Bobi Wine abalinnyisa ennyonyi mbagamba kyusa mu ssaako yo kebera. Kapere already yali surrounded by celebrities. Musiba mulaba ku comedy store bamuhanji baani. Kikomaawo. Naye kyusa gwoba oli wenna alaba video yange eno ng'ogyabe kebera mugundi wo mu matatuwo. Noonya abakwetoolodde pima weetooloole pima eriiso noonya abamu basazeemu yita mugenda mugjeewo bwe kizibu kitandika naawe n'obayagala okwesumulula to unplug those chains ezikusibye olina okumakinga sure that you have the willingness okubanga omuvinga forward n'okuleka abantu abamu kkubo lyo. Ate amazima gakufuula ow'eddembe bw'omanya nti no Bobi Wine is the truth and the light. Ate gwe wakiba ogenda ewali ebizikiza Kapere yanibadde agenda eggulu nesi musajja musiru era agenda kukomawo mu bitiibwa mumuwe ekimuli afe nga amanyi nti Bobi Wine yamulinyisa ku nnyo bino Segirinya byakolera bino Bobi Wine byakolera Segirinya bampuga ebibanyiiza nti baddipi baki bamuwa kaadi abeefundise bamuwa kaadi nti Segirinya wadde yalwala yalina okubeera grateful ku musajja yamuwa kaada okubeera gundi member of parliament. Bobi Wine yamwesiga n'amuwa kaada which mpuga kyatasobola kukola kuba mpuga is ungrateful. Baku bifonga bisatu Bobi Wine era kati ero kyapinda. Bobi Wine ye kubu kyekitangala gwe musana. Ate tusemberedde akalulu wano wu buli ekinago ku Bobi Wine nga nze njogira sijja kukoma ku kyogi ne wanagulanda we yempya nga nziyambaga Bobi Wine aguzanda we yempya. Ezo z'ensonga z'omwami Kapere kugambye nti Mukama munange wabatemya amakubo ate teryagalawo naye Kapere yamutemedde ate bagamba nti asaba aweebwa yasaba era bw'atyo Mukama yanukudde essaala ze n'agamba nti ati wasaba genda e Dubai onyumirwe wayagala nnyonyi Mukama n'agimuwa. Tumuyozaayoza munange kubanga kituukiridde era agenze okubanga anyumirwa ku bulamu. Nga tuvuddeko munange waliwo ensonga ezitambula waawo waliwo ensonga ezitambula ensonga ezo mulimu info trust oyo omukyala JB ate biyingiddemu Fibi naye ndabye omukyala Fulufiga ng'awanda muliro binvolvingamu bakadaama naye Fulufiga awanze omuliro guno gugenda eri abo aboogerera Fibi oba mbu babadde bakuba bizinesi ye naye kyabakoze JB waba asima omukazi we ne beesiima bw'ogamba nti omukazi wasa naawe wasa bw'ogamba nti Fibi yawasa nzola naawe wasa nzola ku lukalu lwa Afirika lonna aliko ogu sina magoye just a color kati bana ne bebbi bajja n'okuzzaako abalongo nga gokyali ku mudibo okyali awo ku mudibo ku muyimo
buli gwola bayagala gonyigira oyo omuwala avukera ku machana avuma Debbie na mba ku page nga mulaba gwali magana ku mikolo gy'abantu ne kwa sleeping omuwagira ne muvuma Debbie nga ali mu out of the country ne mukazi we omuvubuka mu mazeke emirembe nzala kwa simwagala bino byayogera bya people power byalumba government kubanga nze ndi mukumutasa bajja mu kuwa misalo ku business ye jatamanyi muwendo kubanga byayogera agamba nti government eminga tajagagawaliddemu government mbija ina mama semena maitirivu njagala at least tusime katonda naddala omulokolo simanga katonda sima katonda musime katonda government joyite embi ojiramu amasomero akasuka mwameka osomesa abaana mukyala watu ndattaka akola ki that is great gamba katonda ndi God thank you so much eno government at least kubanga emyaka gyo mukama abakuwaddeyo wevuga omukazi yevuga omwana omuto yevuga ane muno mubera kujonyi family namba waliyo omusajja wa myaka nkaga ali ku bodaboda yalo ni golate baza katonda awe nina obuzibu naye nenye mubirala jebbi muntu mulungi mumusime ko bolumu at least mwa ku credit mukazi mu musime ko bolumu omukazi osala muntu gwavuma ku TikTok mwamufukayo bamuvumanga wachi olokwa kakazi katukaina love nyingi liba wako beyagala ne befaako berabirira be mwene munyiga buli lwawadde omukazi kyabo ne mukulietinga obuchayi kuba omudiba gubaluma amaziga mwenno mudiba amaziga baluma ku migongo ne omuwala yali avuma kampani y'omusajja yali avuma kale toyina wadde kampani yakabalagala kebe yanswa tosobola kutunda wadde omunanansi toyina wadde baketi y'empafu totandikangawo business wadde tunde empafu unetambuza amaji toya 15 oli ku business ya Jebbi ovuma bano banadu mudiba bano bakuwagidde baze bakuwagidde balekanye so what ate njagala Jebbi njagala omusibire ddala bwe basigota dayo gwo musango vayo nawe otekeko vayo ogateko mukwate buto kibi kigwana wala yali amuvuma nga musubira ki yali amogere bika mu mali musubira ki oyo omukazi yayamba muzayi musisi omusajja musigu agamba go bagabire omwana ng'omusajja ali magombe omukazi omumwe ku credit bannange bavubuka mbaleke leave people be mutunulye fibe mwali mwagala amalekula akasasiro muwere omwana agenda mbwakadde matobye n'ensi akome mukama mu blessinze akiza Yesu Kristo ngo mulokozi wa muwereza Yesu ya mwe muddamu kusamira n'obusemuza ne mbuza masabo mutukira wano mutukira ku ndagu fibe atukira mu church nawe ekimwe kye 10 kana na blessing ne mufuna obujjo butabanga wo muwala oyo bakola ki amuvuma motama booster sima ogosolo boosting amatamago manaka soka kulema ku boostinga osolo boosting amatama ngomba gomba sibali kunguluzi kalambade bannange muve ku bantu muvumi omuwala oyo ne wunye kivumi omuwala oyo sikimanyi okuchuzinga omusajja napana omusajja mumuita musiyazi wali magala mukomberera fibe mumuita musiyazi ya choosing omusajja nasa tolinga teyafayo omusajja ina kyo ba ina ki korona mu blessing ne batandika okukola mumwagazaaki buli kyabera mune mukivuma ne muvuma ekiwala omuwala oyo muvumanga waki please sometimes mu respect ngenga ku bantu ate boyogeranga ku kintu kiveeko tofulide ekintu ekyo mbonzora konsali ku ogu ate munzora nobwanzora bwe yasima omukyalo ogu nga ye Fibike sonti ne mukulu Jebbi yasima omukyalo omu sonti mmwe abali awo kulaba ebyononese ebifudde ebyo byammwe full figure ate mbadde nkyali awo ne ziresa kasuku omanyi kasuku ye mukama kirabika alinganga gwe yamanyi ba celebrities abawano ababeera n'embuto ne wobeera n'olubuto olw'ewiiki kasuku aba alutegeera simanyi oba akikola atya naye nga sofa bonna be yakatugambako abamu bazadde kasuku ya breaking amawulire ga Farida Nakazibu okubeera olubuto abantu ne bawakana kasuku na breaking amawulire ga Farida Nakazibu ga Shiba Kalungi okubeera olubuto abantu ne bawakana kasuku banji katonda ku lwaleero avuddeyo n'atugamba nti Martha Mukisa nkyali lubuto bino Martha Mukisa ali lubuto eggulo yabadde ku yaya ng'ashootinga
ne Bina Baby ne Dodo so Doreen ku KFM soko mtu wawo nga bashooting awo abantu balemerowooza nti nsalo omga nze mpunyiriza mbuto bingi bagambye ne Irene Ntala alabika okuba naye eyo nkyaganoonyereza waliwo yambuuziza kasuku Irene Ntala tali lubuto konze sinnamanya awo babadde bashootinga muzanye tula Glowing, yes, a lot of glowing. Glowing at the hand is Because she's seeing the glow. Glowing, yes, a lot of glowing. glowing at the hand is Because she's seeing the glow. so bebamazaawo n'abagamba bannaye ndi lubuto omusajja yandya embozi kigatto wange yagiwulidde awo n'agamba akazibu ko ekiri wano omwana yagaye mu baamulya manke style baamulya manke yayogedde style ezi manke style ne bowa hall abaffe tuli ku NCKTV oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire gakyali mangi nnyo nyini ddala era nja kugamba bugambi nti gwe tuula kalira nywira mbenga nga kuwa anti waneeno tubeera nago mu bujjuvu sigala naffe tuvaawo